lumu nafunamu embeera nali ntudde nga mbasala njala. Nikolo yambuuza, "Mami, are you crying?" Nkubuulire nawulira bubi nali ng'ebigere mbitadde ku lapusi musala njala nangamba, "Mami, are you crying?" Nemugamba, "I'm not crying, nfunye akawuka kangenze muli." Nendaba ng'ennaku emukutte. Amazima bwe namutamya nsooka ngenda neneetereeza nenkomawo naye nga ndaba afunye obulumi munda kubeera ekyali kinyiga kyali kuye. Kyo kyali kikunyiga? Taata we nga ngamba, "Togenda kukola kati omwana omulekerani ono omwana golaba kizibu gwe omwana oyagala mweggyako." Singa omwana wange nali simwagala nandibadde munoonyeza obuyambi. Lwaki yagamba nti kizibu? Walinako engeri yonna gye wamulagako nti Nicole kizibu? No. Mwali mufunye mu discussion ya Nicole? No. Thank you for joining in. Mwebale kubanga mwekumye bulungi bakyala, omwezi guno gwa love. Let's spread more love than hate. Ate nga love etandikira ku ffe. Mukyala, you can't give out what you don't have. So bw'oba oyagala bakuwe mukwano, naawe gaba mukwano. And buli kyoyagala kikuddire ky'olina okugaba. Bw'ogaba obukyayi bwe bujja okukuddira. Bw'oba okera kuva abantu social media kye kijja okukuddira. Kwegamba buli kyogaba leka kibeere nga kiwoomu. Be the reason omuntu akkiriza they are good people mu nsi muno. Be the reason lwaki abantu bakkiriza nti Katonda gy'ali. Be that reason abantu bakkiriza nti abantu ab'emitima emirungi, abaagaliza, abaagala gye bali. Bw'oba oyagala bakwagala sooka oyagala abalala. Bw'oba oyagala ofune ekirungi sooka okigabire abalala. Ate kitegeeza nti bw'oba ogabye suubira nti bagenda kukuddizaawo. Sometimes ogaba olw'okuba ky'owulira ku mutima nga Mukama ayogedde naye nga tosuubira kukuddiza. Bwe bakuddiza well and good. Lwaki tolokuddiza mukyala? Tolotolotooma, tolwemulugunya. Ate lekeraawo okwemulugunya mu buli kadde naye gunnemubeerawo zitambeerawo. Omanyi otaba Mukama gwe gwe yateeka mu bulamu bwe ng'ate ye tali mu bulamu bwo ng'ate alina obulamu bw'omuntu omulala bw'alimu. So lekeraawo okwemulugunya naye nga mbagamba Feb mwezi gwa mukwano, spreading omukwano. Abakyala tweyagale, banange weeyagale ebirumya, weeyagale weekwatirwe ebbuba nga weeyagala nnyo. Tosuubira muntu mulala alina kwagala. Manyi abasinga kati mulinze ebimuli, mulinze biki, abalala temwabifunye, abalala mwabifunye, abalala mwanyiize, tebabawadde, naye tosuubira mulala byegulire. Ovaako ki? Oba oyagala kimuyiteko oli kyegulire kyeteekere. Mukwano, nyamba weeza akayimba ka Miley, kawulirize. Osooka okwegulira flowers, osooka okwetwalako mu movie, osooka okwekwata mu mukono, osooka okwetwalako mu disco, osooka okwetwalako ku beach. Bakyala tujjemu ekyokuza nti omusajja akuwa buli kimu. Byonna tusobola okubyekolera. Mujagamba Ruth eyogera ky'oli mufumbo. Mukwano, nawe obeera mufumbo. Tekiri mu sitaani. Takuteeka mu movie. Lwaki tantwala mu movie? Bakiwanika nti alina okutwala mu movie. Nawe weekwate weetwale mu movie. Waba ali busy, take yourself out. Naye tegiri mukwate mutwaleko mu movie. Ovaako engalo. Tulekeraawo omuzigo gw'abakyala okubeera ku receiving end all the time. Weeyagale. Bannange njagala Ruth n'ebbuba eringi. Njagala Ruth mwagala omukwano gutandikira ku nze. So kumanya Ruth, are you okay? Are you happy? Are you loving? Ruth, you're beautiful. I love your smile. Njagala obunnyo bwo mubuvumanyo naye nze mbwagala. Kambubalage neera. Anyway, simbaniriza. Wale kubanga mutwegasseeko olunaku olwaleero. Leero tuzze no sho tugikoze lwa kwebaza. Njagala olwebaza olwa Nicole. Nicole wange mwamulaba gwe nali naye ne maama we. Nicole yazaalibwa ng'alina ekizimba ku mugongo. Nebagala tajja kutambula, tajja kwavula, tajja kukola ki. Nicole ne mbamulagako ng'ayavula newankubadde tatambula naye ng'ayavula newankubadde baga tajja kutuula. Nicole asoma, Nicole mugezi. Nicole oba musanze atudde tusa kutegeera nti noki Nicole aliko obulemu. Naye maama we bambi azze kubeebaza olw'ensonga nti mwa reaching out. Thank you so much for watching and sharing. N'omukwano gwe mulaga abantu. I really appreciate you and I don't take you for granted. God bless you so much. Bully yakubira kwa Nicole essimu n'amugumya mwenna mbeebaza naye ate sijja kukoma ku nze. Ye kennyini muwulire nga bagamba from the horse's mouth. Ye yennyini ka ayogere. Mama Nicole, how are you? I'm okay. You look unhappy. Kikyate. I'm very happy. Amiina. Amiina. Abantu bange babuuzeeko abali ku RKB. Babuuzaako mwenna abali RKB. Amannya gange nze Stella Peace.
meme mama wa Nicole nga nkomyewo okubeebaza those people who reached out to us, abaakuba amasimu, abaatuweereza obuyambi, banange tweyanza nnyo. And Nicole is happy, musanyufu nnyo, musanyufu ddala. Tusaba Mukama abawe kye musinga okwetaaga. Ali atya ye? Nicole ali bulungi. Yazeeyo okusoma? Yazzeemu yatandika ku Mande. Yatandika ku Mande. Bambi abantu bamulaga omukwano kirungi, balakyayika bulungi. Ne bagamba maama, singa wayita omulaze mukwano, tiyali badde bw'ati, okitegeera. But you don't look happy. What's up? I'm bothered, I don't know. Tuza kwebaza naye ndaba nga you're not happy. Oli bulungi. Siri bulungi. Ki ekikutawaanya? Kintawaanya kireera waka. Kikyati abaana balungi? Abaana bo bali fine. Bato ba Nicole balungi? Bali fine. Kikyata waka kiki ekibadde? Okuva twakola interview, nafunayo omuntu eyampa omulimu. Bwampa omulimu ne njogera n'omwami, ne mutegeeza nti ngenda kukola. Ne musaba bano bato ba Nicole, twali tufunye maid, at least tubateeke ku ssomero eri nearby, basobole okuba nga basomere nga tugenda bachekingako once in a while. Tukole ate tweyongereko in life. Ne musaba nti Nicole, kubanze nali nkozeeko already ekyange, ne mugamba naawe taking up that responsibility, onoonyeeyoko ku masomero agalimu abaana nga Nicole. Tumuteekemu asomeremu so that naffe tukola tuleko kye tweyongerako. Ebintu tebyali birungi. Byali birungi bitya? N'agamba nga nze bwe saagala mwana, bwe njagala omweggyako olw'okuba nfunye omulimu. Omulimu nga gwa kusulayo? Omulimu si gwa kusulayo. Omulimu gwe nafuna dduuka litunda bintu lisuubuza. Sijja dyogera. It's okay. So ngenda nkeera nnyo kuba nze alina okukeera okuteekayo ebintu era nze akwata ne ssente za mukama wange, mukama wange tabeerawo. So nkeera nnyo ate nnyunyuka a bit late. Ngenda okumaze okuyingiza ebintu ssaawa emu ssaawa bbiri bibalansinga ng'obudde bugenderedde ate nina okukwata Ntebe Road. Of which olumu nkozesaawo kaboda nsobole okutuuka entayimu. Tuuka abaana beebase. So n'okolako by'okozeeko then lately ssaawa mukaaga n'olyoka weebaka ate okeere. Naye nga nze maama sisudde buvunaanyizibwa bwange. Lwaki taata akirowooza bw'ati nti obaana omusuddewo tomwagala? Taata w'abaana abo tayagala nkole. Akuwa nsonga ki? Ensonga ya Nicole. Ayagala ntule waka ndabirire Nicole. Ebbanga lye mmaze naye, omanyi osooka n'obeera n'omuntu nga tonnamustaadinga nnyo. But time goes by, oyongera omutegeera. Lwaki tayagala kutuula waka? Nze saagala tuula waka. Kulabira Nicole. Embeera eri ewaka wange ngimanyi nti omwami wange talina kyayinza kunnyongerako. Nze nga maama nina oyimuka nkolerera abaana bange. So that babeerako n'ewaabwe. Mami Ruth osobola obeera n'omuntu nga musabi, oli omwami musabi, yategeera Katonda we. Bw'ajja eno mu bantu abalaga ekifaananyi kirala, ate alina ekifaananyi kirala. Awo mbuzizza sikutegedde. Musabi. Abeera mu church. Yes. Okay. Era muweereza mu kkanisa. Amen. Nti bw'abeera eno mu bantu abalaga ekifaananyi kirala, ne bw'abeera ewakalaga ekifaananyi kirala. Abantu ababeera nange embeera eno mba mulala. Bwe ntuuka waka nange mba mulala. Bwekiri definitely. Naye mulimu ekintu kye ngamba nti ajja kujja kugambe kati like you talk. Guys, ansaba nti oba saatukole bwe tuti oba kati like namuwa example. Nemuga oba ofunyeyo ku ssente. Funayo banka obe ng'osevingayo ku kasente akatonotono. At least once in a while teekayo emitwalo 10. Ofune ne hardware. Ne mugamba sorry. Ne mugamba hardware, afuna hardware oteekengayo at least ne bwe giba 3. So that ogenda okuba ng'omalayo ziri ez'ettaka. Nga neeno ku hardware oyinayo. Ng'omanya nti ne oyina ky'ogenda okuggyayo ng'otandika okuzimba. Naye si byaliko. Naye ng'omugamba ekyo omulimu gw'alina guleeta ssente? Omulimu gwalimu gwa insurance. Okay. Omulimu gwa insurance essaawa zino gulaka tegukyalimu ssente nga bwe gwali before COVID. Of which ye ng'omuntu
omanyi mulimu embeera ekyuka omuntu n'agaana okukyuka n'embeera. Mpulira. Natuukako n'ekiseera emunoonyeza omulimu. Nze nga sifudde oba mulimu ki naye nga gubako kye gutugattako. Naye nga ye agulaba ng'omukyafu kuba yamanyira kubeera mu ofiisi. So ebyo byonna bwe nzija mbigattagatta ne mmanyi omuntu gwe ndi naye kati nze maama nina oyimuka mbeeko kye nkola. Ogenda kuyimuka okola otya? Okukola ennyo nsobole okuba nga nina we nteeka abaana bange kuba buli omuzadde kye yandiyeetaaze mu bulamu. Kituufu. Walaba we tusula environment gye tulimu si nnungi tosobola kukulizaawo Nicole tosobola. Era I always tell him an environment ogenda gikulizaamu omwana oyo. Oba you demand too much? I don't demand too much. This woman alabira ewala because I need something good for my kids. I grew up with my stepmother. Oh, okay. Lumu nali nnyumya ne mami, sister mami wange. She's my good friend. N'angamba toddanga n'ogamba nti twakutwala ewa taatawo. Gwe yakeera n'otusaba n'otugambe ogende ewa ddadiwo. Naye embeera gye nalaba nga ndi ne maama wange oyo eyankuza. Yankuza bulungi, yankuza ndi mukyala mukozi. Naye ate mulimu ebintu ebimu bisaagala abaana bange bayitemu. Sooka olindeko tuzeeko magali katono. Osaba maama wo nti oyagala kugenda wa taatawo? By then ndowooza nti nalina 4 years nga mbagamba njagala kugenda wa dadde wange. Why? Abaana nga baagala nnyo bamaama. I don't know, baabingamba naye nga tobitegeera naawe. So kuva myaka ena maama ono yakulina. Kuva myaka ena oyo maama gwe nakula naye myaka ena 5 nga yankuzizza paka we navaayo ewaka. So embeera gye wayitamu teyali nyangu. Embeera era okutwaliza awamu olumu bibeera gudula ne bibeera nga lwakuba oba okimanyi nti ono si yakuzaala naye era n'awaka kubanga nze nange ewaka nkuba bekiri era bw'okola ensobi ngamba kyo tojja kifuna bano ne mbawa ne ngamba gwe sigenda kukugulira bano ngenda bagulira okitegeera like ofuna engeri gy'okola ki gy'opanishingamu omwana ayinaawe because n'okuba kweka tekumala nomugamba leero togenda kukola kino leero gwe togenda kulaba TV lunaku lwonna oli mu luumyo togenda kufuna gwe ogenda kulya kino kubanga wakoze bwoti banne bagenda kulawe bati I don't know naye kinenge kikiyamba ayinaawe kati just imagine singa omwana mbase muzaala abaja gamba mami akola ki exactly. So kati embeera eyo gye nakuliramu bwe ngitunuulira ate n'embeera gye mpitamu ewaka wange sandyagadde kuva mu maka gange ate kulekamu baana bange. Amazima singa naviira dda omwami oyo before you people okujja kwammwe naye nasigalawo n'entuula nembikirira byonna byankola. Nakyo kikusigaza baana maama yenna baana nga byonna bana abalenzi ba easy. Yeah, of course beesobolera. Ntunuulira Nicole wange ng'ennaku ennuma. Nicole obulamu bwe maama we. Of course. Atanakyasula mukazi wa. Yes, ayagala nnyo taata we naye there are certain things byabeera awo nga maama we. Nicole waba ayogera ne daddi we. Yes, abaana abawala tuba twagala nnyo bataata baffe. Naye olaba bw'aba ayogera ne maama we eddoboozi livaayo. Aga mami, I want you to help me with this. Today morning. Bigi abadde ayinayo ebyantuma angambye ayagala baaka. Nangamba mami, you bring me a pink bottle. Mugamba don't mind. Saba Mukama atuwe ssente. Bigi Nicole yangambye ayagala pink bottle. Bigi yantumye bag eriko Spiderman. Ola Bigi. So ne mugamba tofaayo mama naye ng'ebyo byonna tasobola bigamba daddi wa mutelengi because ekibeera ewaka abaana babeera silent nga basinza ne babeera balaba. Balaba ki? Like baba oyinza okuba toyogera naye like baba balaba emotionally. Lumu nafunamu embeera nali ntudde nga mbasala njala. Nicole yambuuza mami are you crying? Nkubuulire nawulira bubi nali ng'ebigere mbitadde ku lapsi musalanjala nangamba are you crying?
ne mugamba I'm not crying nfunye akawuka kangenze muri nendaba ng'ennaku emukutte amazima bwe namuta n'esooka ngenda ne neetereeza ne nkomawo naye nga ndaba afunye obulumi munda kubeera ekyali kinyiga kyali ku ye. Kyo kyali kikunyiga. Taata we nga ngamba togenda kukola kati omwana omulekera ani ono omwana golaba kizibu gwe omwana oyagala mweggyako. Singa omwana wange nali simwagala nandibadde munoonyeza obuyambi. Lwaki yagamba nti kizibu? Walinako engeri yonna gye wamulagako nti Nicole kizibu? No. Mwali mufunye mu discussion ya Nicole? No. Akijja kuki? Anti kati ye omanyi waliyo abaami be bayita basabmiisi ng'ayagala akunyigira awo. Kati nga akwata ekintu eki n'akyogerako n'akukyayisa n'akyogerako oba nkikunyonyola ntya nti obeere nga kikulumiriza naye nga si kituufu. Nicole, she is a blessing to me. Kuba bingi byenfunye. Nze nfunye obugabirizi from abantu ab'enjawulo before coming to this channel. Ng'oli omugamba neetaaga such and such a thing. Each and Nicole n'abaako kyakkolera. Business eyakagwa kanjite eyakagwa. Era nina my relatives from my side baagiteekawo lwa kufandinga Nicole. Era akasente akabadde nga kavaamu konna. Just know ng'oteekamu transport olina okwambaza abaana abo. His dad doesn't provide. Gw'ayambaza abaana bwe balwala tamanyi nti bagenda mu ddwaliro. Nga bwe nze abaana bange abantu abasinga abalina tebanaako ng'abaana bange enviiri zikuze. I hire people from Namasuba ne bajja ewaffe ne basala abaana bange enviiri. But can that really happen ku musajja ng'ali waka? Because mulibeera wamu. Badde manyi nti omuntu singa aba ng'ali wala ng'oliwo oli side hen badde obeera mweyembeera. Ekyo kiddayo ku kiri kye wambuuzaako emabega ne nkugamba people change. Nali manyi nfunye mukwano gwange. Nze nakula nga sirina that love. Nakula nga njaya n'okwagala omuntu anjagala. So omwami bwe yajja mu bulamu bwange nali manyi nfunye mukwano gwange. Naye time bwe yatuuka ndaba ng'akyuse. Ebintu by'akola, ebigambo by'ayogera nga bingi. Nze Nicole ye namuzaala bulungi naye bano abalenzi ndi wasiza. Sijja kulima nti nali nfunyeko omuntu andabirira. Nze mukazi abadde yeekolera nga buli kyange. Ng'akeera n'agenda nasanga nga buli kimu kiteredde. Lumu nina dokita gwe nakyazaako akola ku kosu. Waliwo omukyala yali amundagiridde annyambeko omwana wange okukola therapy. Ebyo byonna nno maanyi gange ng'omwami tamanyi. Dokita ne musasula n'aggya ewaka. Bwe yayingira ewaka mama Nicole oli muyonjo. Abaana ba Spina Vivid obeera otya ennyumba nga teriimu any smell. Mugamba nti nina omukuuma nga muyonjo. So that n'anaamusanga nze sikumangako mwana wange nga mukyafu. Kubanga nange olaba ffe twajja kozi diyopi nga yalaba kyeyalaba ekirala. Naye bw'otunuulira abaana n'olaba omwana Nicole bw'afaanana tosaaga nti abonyaabonyezebwa nti waliwo talina mukwano. Kubanga bw'osanga abaana ab'ekikula ekyo abasinga walaba nga tubateeka mu mawulire babakomedde manju babataddewa kati laafu Nicole gy'alina. Nicole n'essomero w'asomera it was all my effort. Kuba COVID yonna teyasoma nga tukyebuuza wa waagenda. Era nga taata w'embeera musaba ngulira aleko ku butabo nga ndekya ku butabo buno bubeera mu mpapula z'amawulire ne tuyisaayisaamu ne tushedinga. Era yagenda okugenda nga tali nnyo era nga maanyi gange. Naye bw'otuuka n'ovaayo n'ogamba abantu nti nze saagala mwana owange gwe nazaala gwe taata osinga okwagala omwana gwe neetikkira emyezi 9 ne ŋŋenda embale ne neebakayo bw'omu nga sirina n'omulala yenna nnyambako. Munaye n'abakyala bakiika omwana amwetikka emyezi 9 n'amusuula mu muwala ng'amaze okumuzaala. N'amala okumuzaala kugamba okwetikka tekitegeeza nti love. Because some of them beetikka naye ate ne bakola ebikola ki?
ebisembayo. Anti kyekiddiŋŋana ku kiri nti si buli omu nti muzadde. Mm. Tuli so different. You're so sad. Very. Ono si gwe nalaba luli. Very. You're so sad and you're so low. Na pain inside. Bingi byempiseemu okuba nti you don't open, you keep quiet. Bingi. Ki ekisinga okuwunyisa awo eno? Kisinga okunnumisa awo eno nekyensinga okwagala kulaba mwana wange ng'afuna better future. Nze meme saasoma genda wala. Sigamba nti sente kale zaaliwo entonotono, but I was denied the opportunity. Ogenda mu ssomero nali nina okugendamu. Era omuntu osijja mwogerako n'empapula nazitereka. Okoma mu class? Nakoma mu senior 4 n'ensomayo certificates. That is senior 4 n'ofuna certificate? Yes. Neneeyongerako neneewerera n'endala. Nga abazadde tebamanyi. Wasomamu ki mu certificates ezo? Eyasooka nasoma bya nviiri. Eyaddako nali nsoma bya computer. Naye saabimalaako bulungi kuba sente nali siziweza. Kati ogenda kuyamba otya omwana ono Nicole olw'ensonga kati tataganya okukola ate ng'ogamba daddy cannot provide yekka ye newankubadde akiwulira nti akisobola nga bakyala sima lwaki n'abaami batugaana okukola tulina engeri gye tugattagattawaawo empola mpola. Tugattawo empola kati ate nze Stella nze muntu ayagala okukola ekintu nti saagala kumenya muntu. Nze wenfuna ssente era akimanyi I do the whole of me. Like tugenda kugula ki? Because nze nakula sifuna buli kimu. So Frederick bwakera ku makya nanga mami I want this nga Stella nina ssente sobola omuprovide. Buli maama kyali yagadde mukwano oluusi obusobozi bwe bugaana. Busobozi bwe bugaana era mbadde luli nga siina. Simanyi oba nsobola okwogera ku ssente zandekera ewaka. Tuzireke mulekemu ekyo ekitiibwa ekyo ekitiibwa tukireke. Ssente ezo zaakulekera ewaka tosobola zitetenkanyaako, tezimala ku famire yange nga bweri. Naye ozaalyo ssente emala mukyala? Teriiyo. Teriiyo. Naye mulimu ssente gy'otunuulira from olunaku lwe yakusisinkana to date nga ssente gy'akuwa and of which n'agiteekako ebigambo bingi natakoma ku bigambo n'agibalirira. Nja kumwebaza nti bw'aba afunyemu kasente ebyewaka ebimu abitugulira ate nabyo bya pisto. Tetulina kino tetulina kiri because toyagala abaana bo babeerawo nga they are lucky. Mu bya pisto otyo ng'olina oteekamu amaanyi anyway. Naye Nicole amulaba atya? Daddy we amutegeera? Tamutegeera nnyo kuba okugamba nti tamutegeera nti like physically oyinza otuuka n'oyingirawo nohamuga this house is not okay. Nagamba ng'obasanzeewo nomugamba buli kimu kiri bulungi n'omugamba nkubuulira mazima ogenda okwekyekinga kuba nze omwana wange mumanyi era bw'atula nomugamba mami ayoke nayinza okugamba yesu mami naye nga yitamanyi tali oke ng'akimanyi tali oke n'ogenda omunga ngambe toli bulungi neeruka kyusewo naye nga ye oli taata we abaddewo tasobodde nako kino wasinza okugamba obeera awaka obe ne Nicole because gwamutegeera. Nze amutegeera sikigaana naye ate buli alina omwana aliko obulemu oba nkiyite ntya waliwo omwana wange mwagala era njagala okubeera naye naye embeera gyendimu tensobozesa kubeera naye yeetaaga obugabirizi era bwe najja mu public okusaba obuyambi n'okubawa sitori y'omwana wange nga bwe nfuna chance nfuna omuntu amulabirira oba amuweerera nange nensobola okukola bali abalala beetaaga support. Me I was born alone in my father and my mother so mpulira bubi lwankinyonyole ntya
nti njagala abaana bange babeere bumu ate batuuke ku ebyo ebirungi by'otaafuna esaafuna ogenda kikola otya ekyo nanzize no nzize ku channel RKB okusaba obuyambi buyambi ki bw'oyagala bakuyambe okusingira ddala omwana wange ko saba wabaayo omuzira kisasobola okunyambako omwana wange okusoma Nicole nga bwe yabagamba ayagala otambula okamenya Nicole ennaku zino abadde ku therapy Katalema nga alinawo progress of which waba afunye amasomero agalimu abaana nga ye babeerayo n'ebikozesebwa byonna obutabeera nga tumusomba transport aba agenda mungi taata we taagaane ajja kukkiriza ng'obuyambi buze kasita tuba nga tusigala tulina access gy'ali kubeera obuyambi twali tubufunyeekokko n'abugaana ng'omwana bamututwalako naye bwe tuba tusigadde nga tulina access oli ne bw'aba amutwala naye nga tusobola okugenda ne tumuvisitinga okumutwala abatya nga oli mu boarding school oba omutwalira ddala adopted ekyokubeera adopted taata we takikkiriza kinne nange sikkaanya takikkiriza kubanga adoption zeezo oluusi ezimu naddala kati nga ku Nicole bw'ali ekyo luli mu kusooka nali nkikkiriza olw'embeera gye naye kuba naye mwagala afune ekirungi nga baŋŋamba bagenda yali agenda for surgery ey'enkiza eno kuba atula like this ono ayinawo space kati nga bagenda nakumuweerera nembiitiramu taata we nandaga nti akkiriza naye by the end of the month nandaga nti ye bikola ebyo byonna byonna nga wammwe nga tebamututte ddala ddala nga wammwe omuntu nga like amuyambako naye nga tamutwalidde ddala because I think adoption oba omuweereddeyo ddala nati kati mu byonna byonna Mami Ruth ekyajja kye kyali ekyo natambulanga nga mpandiisa ebipapula mu different company ezigaba obuyambi nina ne mu kitongole kya Clearing Hearts Uganda natuukayo nansonyiwa ebitongole bingi emu sikyabijjukira mannya natuukayo nga nsaba obuyambi naye abasinga tebanziramu abasinga bwe baalabanga ekifaananyi ky'omwana endabika ye nga tebatuwa buyambi lwansonga balaba alabika bulungi alabika ng'aliko obugabizi naye nga nze maama nze ateekeddwa okufaayo ndabe omwana ono ng'alabika bulungi singa omuntu akuwa omulimu naye nga gukuwa ebbeetu ery'okuba nga omwana wo ono osobola okubeera naye osobola okugwaniriza naye ate era still nga neetaagako omuyambi kuba Nicole essaawa zino amenya ndiwasiza nina pain wano ey'amaanyi sisobola nakuseka nnyo nga buli omukazi naseka ennyo naye I get that pain sisobola musitula azitowa nina back ache omugongo okuluma onnuma sikyasobola kukola bintu by'amaanyi nga leeno gye nsibyeko plasita yayonooneka kubeera nga njoza kuba neetaaga abe nga muyonjo so ebyo mukyala munnange era omumenya omutima mazima olunaku lw'eggulo ddo nabadde ewaka nvaawo nga ngenda ng'ogendawo ng'abaana mbalekawo ewaka naye gonoba kale tokikolanga omwana gwe mugugu ogusooka mu nsawo yo tonasiba TV tonasiba bijiiko tonakwata dda wamaati katenizi mwana gweosobola okupakira mukwano ekyo kyo nali nakirowoozaako naye nga taata we abeera ngamba bw'oba ogenda abaana bange obaleka wano naye mulimu omuntu gw'otunuulira from a distance n'ogamba bwe naaleka abaana bange agenda balabire kwetono ng'olaba it is impossible. Kaakati kye kyakulemeseza okunoba? Nabadde awo ne nfunamu omanyi batugamba okuwuliriza mwoyo waffe ow'omunda nze ni mukyala mukkiriza nabadde ku mulimu gwange awo nakulagula ddo terwatambudde bulungi omwoyo n'aŋŋamba oba ogendeko ku poliisi osooke weeripootinge nga bw'okyogedde era bwe nakyebuuziza tebangobye waka
timana nze neerese kyolobera ki akameeza tekawera sirina buyambi waka naye omwami waali wata kusuddeewo nebyebuulirira naye lwatuuse neŋŋamba naye nga nina kudda era nasabye mangu ku mulimu nenvaayo neŋŋenda ku kyaki. Amiina. Nemala okusaba nentula bwe natudde nenkuba akasimu nenkubira maneja owa RKB nemubuulira ensonga yange ensonga enkomezaawo kusaba ku buyambi n'amagezi. Nze nno gwolaba nadde nze nga njagala twebaze bantu naye ate eno gyekirazi walamu ate nga wakinawo wakkulu so tusobola tuwe ku magezi ddala ddala mama Nicole tumuyambye tutya namagezi kigemusa omuwa abakyala ngenda koola abakyala bonna n'abakwano bange abali eyo abali Netherland abali e UK abali e USA abali e Dubai mwenna mbadde nsaba bwe bamusobodde tukikolere nga kikola nga team RKB babire Nicole tumuzaale naye ng'ali ne maama we engeri emu oba endala tusobole okuba nga tumulabirira n'amagezi gonna tuga welcominga jakuba ate n'amafira nze kakubira omulanga amafira naawe kennyini kankyogereko naawe wano mu kamera Honorable Florence Nakiwala naawe naye kankikutumizeemu mu ngeri eyo Honorable Bahalaga Balamu naawe kankikutumizeemu omukyalo ono aleme kusulawo baana be ate neebaziza nnyo Mukama kubanga mwe yakuluŋŋamiza namakutekawo kinnuma kimmenyera ddala omukyalo okusulawo ezzadde newankubadde olusuba tetwagala naye ezzadde tokaba mukwano all is well Mukama akimanyi all is well ekitegeera obugabizi ajabuteekawo kuba Nicole Semana gwosa okulekawo obulesaamu aba yeetaaga total care ate ng'obadde olabiridde mukwano omulimu gw'okoze gwadde gw'amaanyi omulimu gwange ukoze gw'amaanyi era byonna ebisinga byafunye mu life is my struggle and people are there to witness. Katusabe byonna bitambule bulungi. Amiina. Naye weebale kubanga twakikoze ayi n'osalawo n'onkubira ku kasimu kubanga osobola ate okusobola opening up with me kitegeera kankose ddala gwe kennyini okwogerako n'abakyala mwezi guno ogw'omukwano abadde bafunye ekirowoozo ng'ekikyo ekyokulekawo ebbujje oba kaki bw'obaweereza tuwumbawumba. Bamaama mwenna abali eyo abayita mu mbeera ezitali zimu ez'okunyigirizibwa nze nayitako mu depression ey'amaanyi era nenfunako ekirowoozo ekyo nemala nenkireka ekyokulekawo abaana bange entambule ngende n'olunaku lwa yesterday nazzeemu nenkifuna. Nze nakula nga siri na maama wange naye omuntu yenna okukula nga toli na maama waliwo embeera gy'olaba nga eba si ya bulijjo. Mwenna bamaama abali mu mbeera gye ndimu mbakubiriza era mbeegayirira n'embeera ne bw'eba ekalubya etya genda n'abaana bo toleka baana bo mabega kuba tomanya biki biyinza kuddako eyo mu maaso. Abaana baffe tubalekawo nze nakula mmanyi maama wange yansuulawo era nga bye nawuliranga ate nagwe wasaba ogende nanti kyekyo nasooze nga baŋŋamba nti nze yasaba naye nga nze si kyajjo wali mwana mwangu so nembasaba bamaama mwenna mubeere n'abaana bammwe ate mubalabirye mu mbeera yonna nange kwe kujja wano ku channel okuba omulanga. Amiina. Saba munyambe abaana bange musigale nabo nga ndinze kaza single mother nga mbabeererawo. Edda tukome naawo mubeere bulungi teri single mother no tugenda musabira omwami tumusiibise Mukama mukyusa akatwe taddemu ajja kukyuka aba yatuuka n'abasoolo.